bonna ba celebrity batambulira ku ki bambi kati bambi namukozesa buki bubi omuntu bambi olina omukozesa obulungi kati bambi Kenzo amukozesa buki Rema amukozesa buki Shiba amukozesa buki Ogenza n'ogamba nti Kenzo atambulira ku bambi era bambi akoze concert festival bambi kololo bambi we afunye nomination Grammy era ku bambi first Uganda okufuna si a first ati waliwo omulala gamba first Uganda ni staying in Uganda to be nominated naye nga bana Uganda ababadde nominated bangi just because ono gwe tuvuddemu nga tumanyi however tetwawininze naye tetwawininze naye tetumanyi bwe yawininze nekyawininze tetukimanyi senga baganda boys abayimbye ekitiibwa kya Buganda be babadde nominated nga we baali shortlisted wandira Uganda we tuli ne oba toli Muganda kibakola kyandi kunyumidde okuyimbisa abazungu kitiibwa kya Buganda mu coordinates zonna nga naffe ababeera Uganda tetuzikola ki do you get it twandiwangudde ffenna nga Uganda yes era ku City Rose bagenda omunominating nga yagwa oluyimba nga lwagwa e Uganda nga kuliko kubanga City Rose bagenda omunominating nga kuliko mulirwana owa saha newe banominating nga City Rose buli oluyimba lwaddamu ne lukola ki kuba ffenna twali tuwininga wamu naani naye luno gwe wawininze naye kuba oluyimba lwe balunominatinga abantu lwe badduka okumanya oluyimba lwe luliwa anti kyekugambye naye yennyini ayimba nga taluyimba nze namulabye performance zonna eza New Year tatuyimbira ku luyimba lwa Grammy oba lumanyimu chorus nze nalabye performance nze mbeera wano nina channel 6 nina channel meka kati nalabye performance sinalaba ku Kenzo ng'ayimba Gimme Love lwakuba we mubeerako ennyo yansanze mu White Party Musiraamu ndowooza nina kye nakola nga anti bambi atandise yayagalaga oba nina kye nakola nsonyiwa kati ogende ng'ogamba bambi Kenzo odenisi wa Kenzo akwate wano naye kati simulaba akasajja ako mwana kalofeeti tekalina kye kakola fikira vajje ulira Isma ate akwagala nnyo sajja kunjagala nde watanjagala nze wendi you get yeah so njagala kugamba nti waliwo ekigambo Chameleone kye yayogera ekololo abantu ne batakiwa attention bwe bawa Kenzo Grammy because Chameleone bebe cool Chameleone bamugambako nti ogudde nagawa nze wana Uganda ali nsula ali bayimbye na Chris Brown nga kuyala ba Chris Brown kiriwa waggulu nnyo naye we bawadde Kenzo Grammy kuba kya Chris Brown waba yali alaba kiri wala ate ekya Grammy nga kiri wala si ku ye yekka naye ate ng'alaba kiri wala ku balala naye gwe bawa Kenzo award abayimbi bonna baatyamu abanene nomini award already kubanga oba ogenda bowling otuula eri obuuze Jimmy Fox Beyonce nakuwangula Chameleone yagamba ekituusiza Kenzo gyali kuwa mulimu kitiibwa eyo point yali yetegeeza Chameleone has reflected on himself how many times he has abused the job. Tuli wano mu Uganda abantu basiiba balya deposit tetuulya nkoti Kenzo yalidde deposit ng'oggyeko ebyaluba kyova ne luba namugambye ojja kukyayibwa n'amataka balekerawo okugulako
kuba oli Bambi yamuyingira n'amuyiga kati yensi yonna y'Abambi ettaka lyo lijja gaana oggulwa luba weesonyiwaani Bambi Kenzo. Yes, mwesonyiwe ne mbawala bonna bw'ogamba tamanyi kuyimba nedda nyimba ze z'otategeera bw'ogamba ebintu abiwangula tanedda Isma why are you having good bad art on Kenzo Bambi Kenzo lyerinnya lye n'omuggyako ekigambo Bambi Kenzo oba omusse Bambi Kenzo buli kimu Kenzo ne bw'omusanga n'abagagga baasinga essente yabeera ati anti yagitegeera brandi n'agigumiriza ddala ayina sente zigula epoloti n'okutandika ekijja kiye kuba bali baaba yaziika mu limbo omanyi kyetegeeza mu Afirika wano Bambi ne yeeyongera Bambi talina si kataka talina bantu be kati awanayisa w'emyaka ng'ate akulaga simanyi ono anti wange yabadde akolera katwe naye yali yambulako lere Bambi Kenzo yazudde anti we ng'awo atambulira mu kusaasirwa era abantu bamutegeerepozingamu katono banyigawo n'embeera wonna ate Rema n'abantu kulaba dda atya akoze eki nkazi wattu ku nsonga ya Bambi industry lwaki abayimbi bagizimbidde nnyo mu kusaasirwa eri abantu tulabye omwaka oguwedde nga abayimbi bakaaba nnyo kiki ekireetera abayimbi bano okubeera nga bakaaba jjajja ikyuli mubaddemu Gravity ne Kenzo mwennyini anti kambye since time immemorial brands z'aba celebrity zitambulira ku ki wabula asinga omunnyikiza yakola ki yayitawo kyova olaba beekwata nnyo ku maziga aganyikize emitima amangu bagamanyi ganyikiza emiki Bambi olaba avuddemu amaziga Bambi olaba akaali Bambi olaba okitegeera naye ate kizza industry ewaki emabega nkugambye ebbanga ddene Kenzo alina over billion views it is by no doubt now oba weesudiyo oba okkiriza oba weetimbatimba bisaati nti nno yegwe namba emu weeyite by'oyagala naye nga namba emu yaani ye Kenzo naye omanyi lwaki ekifo kyamulema otuulamu bakisanzeemu tebakaabangako bo babaddengamu nga beegulumiza ne baba n'ebizibu oli yagwa n'ava eri ku sleep walking n'amenyeko amaki n'ayimbira ne mu kagaali oli omulala mukazi we n'agenda bana amasasi oli omulala naye kugambye n'afuna ebizibu bamugoba ku mataka ne bayingirira ne bamusiba musiki tebakaabangako muki mu kamera kati kikuleetera ekisa naye kikunomalizinga n'abawagizi bo there is normality between Kenzo n'abaki ne woba omusanze engeri gye yakaaba omubuuza oseka simanyi leero taakaabe nyinza omubuuza n'akaaba okitegeera naye kati wagenda nga obuuza Kamiliyoni ng'amagulu ga muti mubadde baana ba Kamiliyoni ng'ate na muto naye ng'okwe Bobi Wine waliwo nali ku gundi nali nvudde bweru 2011 nensanga Bobi Wine ku awalinga Good Life emisana aitebo ng'awumuddekaawo firebase ewumuddekaawo yalina weeraga emisana misana ng'eba restaurant anana omusajja n'ava eri ng'abama ng'ayagala Bobi Wine yali Bobi Wine nga kalikali ate abiseereyo ng'akyanywa neki kiri kikyano omusajja n'ayogera juzi nali ku Kibana ne baleeta omugagga agenda buuza Kamiliyoni nti nampangisa simanyi aluwa
Kamyoni gaali wana alaba simanyi Mike alaba obaani yali ayimba oba yali Spice. Omusajja najja wano munene muwanvu decent man. Kamyoni gaali ati ng'onnyogo g'engalo simanyi ojjidde ku booda bw'atyo. Noli yakuwasereza omusajja abana 5 matono wane milioni 5 matono. Era ebiseera ebyo nga si bangu bakwefasa ate bebe kulu nga kyalaga wala. Social media nyangu naye nabo yabanafuyamu edda nga balina omwete obadde ki. Olina mulinda mu gaapu ze. Aziza Ziyoni yakuba oluyimba ne lukuba ng'ali Japan alonda magi nadda ne tewalaba ku Aziza Ziyoni. Tewalabako oli mwana muto tewalabako ku sweet mama Blenda sweet kid ng'akubye nga Moshi ali naye. Bagoba Moshi mu weekends ngati yaleta sweet kid. Omubuuza nga Moshi sendi omubuuza ngati sweet kid teyagoba. Sweet kid olwagula emmotoka n'agoberawo Moshi. Ninga Moshi yaleta ani? Sweet kid yali MC w'omusiriki. Ninga tajebyo kuimba tabiriiko. Kuba Moshi yali ayimba ni chali wange yafa bamitanga Kefa. Kefa yalinga radio. Ngabereyo kazoa. Nafa Moshi ngebyo kuimba abyagala. So Bambi atambulira ku bayimbi bonna. Era nga ne mulayiti oba weetaaga ki? Bambi kizari bakyogerera. Zali ye mukazi yekabuli wafuna omusajja ompya abagamba nono ye gwayagala leave the woman alone. Naye ali ku Bambi. Fe mu Bambi. Rema omusinga Bambi. Mukoleko ataako olabe. Bambi Bambi Rema. Bagamba ne Grace Khan lwaki oteekayo Rema lwatadde. Oli ali yoyo Juliana. Lwaki mumwogerako mbu yatadde ku lunaku lw'abantu. Mulekera namwe okwogera gamba Bambi yekulaga wawo otuuse mu kitiibwa oba osaasirwa buli muki buli muntu. Yes niwo lw'abayimbi tibaye bannange gundi mulwadde awone lwaki tanywa ebbombo liri pazo mulwadde bali ali ebitategeerekeka naye nga ddala muki lunda besikwogeddeko mbu bikyali wange. Bugembe ate asinga ne Kenzo. Kugambye Kenzo yakoppa ndowooza Bugembe. Ate obuulidde Bugembe. Nze mmanyi Bugembe. Nze wendaba Bugembe bwenti. Oddako ebbali. Nenzikiriza. Bugembe omusinga Bambi. Kyaki ejja kuggweeyo. Eggwe n'omwaka ogujja. Ate aliko Bambi omulabirawo omuntu yajja mu Bambi. Senga Bugembe yali bya ddiini byabaserwadda. Ate sente z'amanfina yandizituttewa. Mwoyo aba tajja kusala. Bambi Bugembe ne bw'omuvuma. Kuva ku muntu gwe babuuzizza omukazi naye nga tamuleeta naye nga ne bamuvaako. Nenze basiba bamvuma bamanyi sizaala. Sinti nkyagala. Ne buli saa baba bakinvuma kuba siriiko Bambi. Ne Bugembe simanyi awasadde naye muleke opapya waki oli musumba Bambi Bugembe ya owa Bugembe awunya ne mu kkubo ng'atambula. Tubadde tutenze Kenzo Bambi. Kaakali ate otulaze nti omusumba. Oli gwe yayigirako. Yakola ne chachi y'abayimbi mwe beeri oweera emyoyo. Buli woofuna ekizibu kyonna music industry. Duka wa Bugembe bakuswazizza nti bagobye mulenti. Simanyi wayo ekivulu kyakusaze. Simanyi abantu bagende wa Bugembe. Akutolera ku Bambi ye ensi n'ekuddamu. Atandisa Bambi ye yennyini n'akutolerako katono naawe n'ogera ng'ekujjudde babbitu sigenda. Muyimbi kyatafunye Bambi wa Bugembe. Tolanga bamuyita buli mu kivulu.
muyimbi kivulu kya muyimbi avaayo juzi twajja mu fashion naye najjayi naye pastor Kolo wajja oyambadde ebintu byesaagala mu fashion tulaka shuti ne sinika muffe tuli ku fashion ng'ojja mu tulaka shuti ogenda ku Tavern Woods bambi ndowooza okategeedde kati waliwo eyakutte bambi mu politics buli agira kati ne bageza bataza Segirinya oyinza okutya bambi Segirinya ku bambi yalaga walaggulira boda mu ddakiika 2 woba otunudde omwaka guno okuva omugenzi we yafa radio awiza emyaka egiwedde adde tayimba naye omwaka guno olaba nti atambula ne Chameleon though wabaddewo saga eza mukyala we Sandra Teta okubibwa nezijjayo ne mukazi wa Chameleon Danila na commentingako ati kati kyegamba okuva radio we yafa Wizo yali akubye jackpot eva ne emuwummuza nga buli mwaka alina ekivvulu kimu ku music y'omu nga teyeetaaga mupya senga Wizo yakola ekintu kimu n'awummula n'ayimba n'asigaza empisa yandibadde ku bambi kuba bonna ba celebrity batambulira ku ki bambi kati bambi n'amukozesa buki bubi omuntu bambi olina omukozesa obulungi kati bambi Kenzo amukozesa buki Rema amukozesa buki Shiba amukozesa buki kati oli yatta muki mutte okuvuga ng'otomidde kutomera oli bakulaba obeera toli mu order oba okitegeera ate nga bambi oyo yali amukutte Brian White we yamwetikisa obuwunga kati radio lwe yafa kyandibadde nga kivulu nga kya Bob Marley nga Wizo yeki ye main act ebungereza olukimala nga bagamba ekivulu kya radio ne Wizo wa nga UB40 ine ennyimba empya Maddox ayina ennyimba empya n'empya ze tetuzaagala anti kati oli yatta bambi Wizo mu kutunula bwoti buli wayingira ku stage ne Chameleon ng'enduulu zivuga ngamba nti bwe ndi naawe bw'oli kubanga ennyimba za Good Life zonna abantu bazikola ki bazimanyi ye Chameleon kyatwala nti Wizo ayagalwa baagala nnyimba si muntu kati Chameleon yeewuunya alaba buli Wizo wayingira abantu bawaga nnyo ng'akoze eki ng'ayimba baagala nnyimba zezize eza Good Life naye tebaagala ani Wizo kati Chameleon kimuluma kimubafulinga Wizo gwaludde naye kyova olaba ate Wizo mu times ezeddembe musirise kati talina social capital gya mikwano Chameleon mwogezi kyova olaba waye fulira tiketi ezija America bikole tunayimba eri eddala siwasi mu kabaala ka gundi naye ng'afunye n'omulaba ng'afulumye Wizo kyatakola ki kyatalina kati ate we bayimbira ennyo ne Good Life ngeri gyali musirisa abantu bakutwala yali yematira buki kumbe musajja watu si mwogezi kati yeetandide ali mu tight corner n'emikwano gye balina nga Good Life gimuzibuwalira okgenda ottabbira ng'abagagga bamayiko bagwa obasinga kunyirira Munyonyo teyakola juzi gundi ipipate nga n'omuyimbi omutagisobola because bamayiko bali connected kabako omulabira awo mbawa example ya kabako ne Chosen Blood ani asinga oyimba ani asinga omumanyikibwa kabako wa business vane kwekyo akola naleta Shiba Lydia Jasmine King Saba bonna abanamusinga oyimba ye nasobola nambemu
nambemu kati gwe oyinza omusobola naye nga Chosen Blood kati ayinza osobola kabako. That's how it is. Nti Chosen Blood senga naye atuuka music na society nemuvaako oyinza olaba nga afunye problem ng'eyaani eyawizo kubanga they are too good kati alaba nga kiganye kitya. Do you get it? Wali obaddeko nga teacher buli mu class batuuka solving enamba za maths gogo bayitayo Sanchez come and help your fellow student ne mugenda mu kibuuzo omwana atastukanga n'akusinga mu kubala keeko kenkugambye olina okuba ng'olinga ba King Michael oli mujagujagu King Michael alina abagagga be okitegeera Diamond Oscar talina luyimba nnyo ziryawo naye buli w'omusanga aba akola ki bigayi naye ng'ate oyinza oyimba naye ng'oyongera kusiiwuuka okitegedde. So music waawe akola ki kati Wizo teyali mujagujagu teyakuuma mikwano bagagga be bayida mu America mu London muwa anti Eddy yali omwogezi oli ng'ayogera tayinza kukkiriza era kisenga kati naye yasirikanga ate banywamu kati wanywamu aba alinda ate lwanagenda muki mu vibe kati talina connection ne Wiz ki bonna radio yali ayogera abantu ne batuuka n'okitwala nti ono yeeraga bwerazi naye nga yes tolaba Jeff Kiwa yakola brand nti takotawa interview netamanyi bya interview akuwa eki kati atwala Jeff yeematira kumba bigambo byatajja kuŋŋaanya agavuuko yeematira teyeefasa bawala kumbe wansonyi tabeefasa kuba atya mukooye yeematira teyeemanyiiza bawala kumbe wa kapere tamanyi kakodyo jajja ekyo tuba tuli awo ate tulaba omukazi gwe baali bakuba wano ng'omugugu ng'ali mu vidiyo ani vidiyo ki ey'oluyimba luno olupya olwa Wizo ennyimba ziyinza obanga wazirikodinga nga ne vidiyo wazikwata nga tozijjangayo buki yes ate nekyo kiri possible yes era Daniela gwe baali bakuba mama wa nze nkubye Daniela katono mutti kwepanga ku mama wa Chameleone ng'alowooza olw'okuba ye mukazi wa Chameleone anaamanyira pulosi eno oyinayo Chameleone yekka tosalanga ekkubo n'oyingira pulosi n'enkuleka mukyala mayanja omuyingira ate ekyo linkuleka sikuleka. So Wiz ayinza noba yaddawo kubanga muno mu time muntu muki mulungi nnyo era ne mukazi walina oba nga amwagala nnyo ne just waliwo abantu abo nga buli kiro nga Bobby we yagamba tufuuka ba vampire ate waliwo n'abakazi ba Stockholm syndrome kasinga ebibamukuba bimunyumira ate n'addayo eri n'atandika okwebowa nga talaba action mu buki mu bulamu bwe. Yes, so sigendangayoko simanyi oba wali wataliiwo what I know that kukibagatta ekyabagatta era kikyabagatta era kyangu nnyo bagatta